Well, Dr. Kakungulu Mayamba, bw'otunuulira Parliament eno ye ekkumi egenda okujja. Yes, tulabye opposition eluzinze by eluza abaka batano. Kubanga mu 9th Parliament wadde bali about 46. Kati mukana akaluke tukubya agenda okweta 10th Parliament, enamba yabwe reducing zezze wansi by 36 asatu mu mukaaga. Ya ekibiina ekiri mu bufuzi neeyongera kati boogera ku 280 ba MPs kati bagenda okubana mu 10th Parliament. Bwa kino kigenda kuyisa kitya opposition n'engeri omuzungu gyandise quality debate mu House. Mukulaba okwange ndowooza nti oludda oluvuganya newankubadde ababaka baabwe abataano tebakomyewo ne baba nti bafiiriddwa ebifo bitaano ku muwendo gw'ababaka gwe balina kati mu Parliament eno egenda okufundikira mu May mu mwezi ogwokutaano. Parliament empya egenda okutandika gye bayita ey'ekkumi egenda okutandika mu mwezi ogwokutaano. Ababaka abajja abagenda okuyingira Parliament eno basobola okuteesa bulungi wadde bali 36 bokka abali ku ludda oluvuganya basobola okuleeta endowooza zaabwe ebiteeso ne biyitamu singa biba nti bizimba eggwanga bannaffe ab'omugenda abalina ababaka abangi aba NRM bayinza okubikkiriza. Kinaasinzira ku ebiteeso bye baleeta obanga bizimba eggwanga era nga birungi. Naye ng'era bw'ogambye NRM kati erina enkizo kuba balina ababaka 280. Buli kye baba bagadde okuyisaawo kiba kiyitawo nga tekirina oludda oluvuganya terusobola kusimbira bannaffe aba NRM ku buli opposition nga yosobola tujjogereko munda mulinga yo. Ekintu kino tekibakubye wala nnyo kuba bw'olaba abamu ku basajja baabwe ab'amaanyi bebakubye mu kalulu ne bagenda. Omusajja nga Kasiano Wadri, n'olaba omusajja nga Geoffrey Kanya, n'olaba omusajja nga John Ken Luchamuzi, n'olaba omusajja nga Odongo Tota ataagadde kukomawo, n'olaba omusajja nga Elijah Okupa. Bano babadde omuzungu gye yandise cream de la cream ya opposition mu House. Kintu kigenda bayisa bwe banaaba nga balwanira space eyo without nga tebalina basajja baabwe abo. Abazze ababadidde mu bigere si abantu abali abo bali very serious. Kati bwolaba omuntu nga Munyagwa, n'olaba omuntu nga ono Katolu Bwamu ono comedian, nabo abagenzi nga bakuba otafiire yajjemu Luhindi abantu balanga. Era ng'ebyobufuzi bwe bibeera ababaka ba Parliament abamu akalulu bwe kaba katuuse abamu tebakomawo. Kati n'abannaffe ab'oludda oluvuganya bambi balina abantu baabwe abataakomyewo mpozi Empagi Luwaga abataakomyewo era abo bozoomenya mu Ssekinoomu. Naye ng'era bakyalinawo ababaka ab'amaanyi. Honorable Katuntu akyaliwo, balina abalala bannabera n'ababaka abalala. Ate manya kirala ky'olina okumanya nti waliwo n'ababaka abapya abazze bensuubira nti bajja kuba b'amaanyi. Tulina aba Alan Sewanyana bayinza okubeera ab'amaanyi nga bakomyewo, ne Banandala Mafaabi nabo bakomyewo, ne ba Mathias Mpuuga. So mu kulaba okwange era ab'oludda oluvuganya bajja kuba nti bakyalina obusobozi okuteeka gavumenti ku nninga nga waliwo ebiba bisobye. Bw'otunula ensonga ya quality debating, enjuyi zombi olowooza zigenda kuba ne quality debate because tulaba ku both sides, ku sides zonna. Ne NRM eluzinze abasajja baayo ab'amaanyi envuumuulo. Omusajja nga Fred Buhindi abadde omukugu mu kubaga amateeka ga gavumenti. Omusajja nga Dr. Crispus Kironga abadde omu ku serious advisors. N'olaba omusajja nga Otafiire Matches naye Samuel abadde nga comedian naye nga waliwo ennaku ezimu bwategeeramu ebintu. N'abalala batasobodde kujja mwena naye badde basajja balungi bw'ogenda ku floor of Parliament. Ababaka banaaba nga bateesa bano ababaddemu abakadde bajja kuba nti era bakyali ku nkizo n'omukisa nga basinzaako bali obumanyirivu. Naye nga nabano abapya mulimu Njasa Biggo
abagenda okutambuza omulimu guno obulungi nga bwengambye, kuba Parliament era bulijjo ababaka abamu bagenda, abalala ne basigalawo, abamu ne bakomawo, era bajja kuba bateesa bulungi. Mpozi kyo ekikulu ekireetera ababaka bano obwandibaddenga obuzibu kiri nti balina okutereeza ebitundu gye bava ate n'engeri gye bateesaamu. Kati bw'olaba nga mwami Munyagwa ye okuyingira Parliament asinzidde nti azze kutaasa kununula muntu wa bulijjo. Kati ye ekikulu kyaba alina okulwanira onaamulaba nti waliwo ekikosa mu Nakampala oba mu Nakawempe yenna, omuntu wa wansi ojja kumulaba nga waali w'amaanyi. Naye kati bino ebirala byamanyi nti eri mu constituency tebimutunda, eri mu kitundu kye ayinza obutavaayo n'amaanyi. Naye kati waliwo ababaka abamu nga baagala babeere ku mutindo gw'ensi yonna, abeere nti ne bw'aba agenze mu kitundu ekirala abantu bamanya. Era olaba n'abantu abamu bagamba nze omubaka wange singa yabadde gundi, ng'omuntu amanyiddwa ayina ettutumu. Kati abaagala okubeera n'ettutumu era bajja kubeerawo nga webali nga bayisa ebiteeso. Ku face empya mu Parliament kumpi 15 ezizze abapya naye bw'otunuulira gye bavudde abatavudde mu urban settings ngeze Kampala bali abavudde eri mu byalo, bw'otunuulira nti abalonzi baleese abantu abaziika okuba nga agenda ku nnyimbe n'aziika, ababeerawo mu bizibu, abasasula zi school fees z'abaana baabwe ku kyalo. Naye ng'ekyo nakirimu obuzibu mu ngeri emu oba endala nti tebaleese bantu bagenda kukola mateeka, ne baleese bantu okuba nga bantu baziisi babaziikirako. Ekyo olowooza nakyo kigenda kukosa omutindo gwa debate mu house, okuba nga boleese Luzungu yabandiise ba potato growers bazze almost about 50% of 150. Ekizibu kyetukyalina mu byobufuzi byaffe wano mu Uganda, naddala abantu baffe ab'omu byalo, kiri nti okubeera omubaka wa Parliament bakitwala nti mulimu oba ofunye omulimu oba ogenda kulya. Kati bw'obanga ogenza okulya n'obanga osazeewo ng'ogenda kulya wekka, ng'Abaganda bwe bagamba onaalya n'olyalya y'emmere ewooma. Kati gwe bw'oba ozze ng'oyagala abantu bakulonde ng'obagamba nti ogenda kuboogerera ebirungi mu Parliament naye nga tobafaako mu bizibu byabwe ebya bulijjo, bayinza obutakuwa kalulu naddala mu bitundu by'ebyalo. Kati abo be balonda nga tubafunye ne bayingira Parliament, tuba tulina okubakubiriza bamanye nti omulimu gwabwe ekisookera ddala gwa kuteeseza abantu baabwe na kubafunira nsako yonna ebeerezze. Bino ebirala ebyokuziika biki baba basobodde babikole, naye era kibeera kizibu. Ababaka abasinga bonna abayagala afuna ekisanja ekyokubiri ekyokusatu. Kati bw'abanga waliyo katugambe nti waliyo olukiiko lugenda kutuula, olukiiko lw'ebbanga lugenda kutuula oluvannyuma lw'amalya g'ekyemisana, ate ng'omubaka waliwo omuntu omukugu mu kyalo eyafudde, kati omubaka agamba no kugenda mu kyalo mbeerewo, olukiiko n'atajja. Kale kikyatuleetera obuzibu nti abalonzi, omubaka oyo agenda si lwakuba nti ayagala abeerewo naye nga yeeraliikirira, abalonzi bayinza obutamuwa kalulu mu kisanja ekiddako. Weba nnyo omukulu Dr. Kakungu Mayambala okutwegattako nga tuwaaya ku nsonga eziruma eggwanga eno ne Parliament ey'ekumi.